Fahad Msinziro okubeera nga te mugoberera Fahad Prodigy nate ye YouTube channel gye muliko nyongera okubeera nga te mbabuuzaako mwena buli omu gyasinzira okubeera nga te agoberera Sharifa oli mu ggwanga lya Canada webale nnyo webale ddala okubeera nga te ogoberera ne ttiimu yo yonna salute mwebale nnyo mwebale ddala abalabira mu ddungu awo Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga te mugoberera nammwe abalabira mu ggwanga Uganda wadde embeera si ya mulembe nnyo ne mwefiiriza kadate ne mugamba ffe buli kimu Fahad ky'anaabataddeyo tujja kubeera nga te tukoona mu bukoonyi wali tubeere nga te amawulire tugajja sayidi awo mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga te mugoberera bingi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda era nga bwe nakusuubiza nti bw'onaaba okoze ekyo omulimu gwo gw'okubeera nga osubscribinze ate ne ka notification bell ako n'okateekako ojja kubeera nga amawulire ogafuna butereevu amawulire gonna gonna agennaaba nfunyeewo era nga ndowooza kantandike n'amawulire aga Eddie Kenzo okuva Eddie Kenzo lwe yavaayo n'atwanjulira omukyala Nyamutoolo mukyala we amawulire gazzenga gafuluma here and there ebintu ebyenjawulo bizzenga biyingira mawulire era nga ebisinga ku ebyo zizenga mbebatera wabula mu ngeri enjawulo olunaku olw'ejjo olunaku olwabadde lwakuna Eddie Kenzo alina ekifo ekyenjawulo kyeyabaddemu yabadde n'akakyala era akakyala kabadde kalabika bulungi ngera yomukalengera mu bifaananyi awo wabula ekifaananyi kino kyayogeza abantu obwama era nga bino no byatabudde honorable oba minisita mukyala waffe omupya Nyamutoolo era nga embeera si ya mulembe nnyo sayidi awo era nga ebisinga ku ebyo ngenda kubeera nga mbikuterawo mu maaso awo n'obutambi obulala bungi nnyo era siri ku nsonga eno era nga vidiyo eno of course etandika nakugikuma mu muliro beera nga ate ogilikinga ate sharingirako abalala basobole okubeera nga ate nabo batwegattako community ebere nga eyongera okubeera nga ate egaziwa Fahad Prodigy komulika mbaterewo vidiyo zino then oluvannyuma ate mbere nga nkomawo n'amawulire amalala mayitirivu nnyo temuvaawo. Jala Trophy n'abavubuka mwenna abakufaanana abakkakkana ku bakazi ne mubakuba ne mubayisa bubi nnyo mazima ddala Jala Trophy nga wenkana bw'otyo watuswazizza nnyo oddootya ku mukazi n'omukuba blue black n'otuuka n'okumutuusa ku kitanda mazima ddala musajja gwe oli mubi nnyo. Kaakati nno munnange kyewuunyisa eyo emboozi eri mu kusatulatinga ku media esatulatingibwa abantu abamanyiddwa nga bannakyeyombekedde nga bo obufumbo bwabalema kubanga nze omu ku basoose okukola vidiyo nga amukondeming ekyomusajja okuvayo n'akuba omukazi kyali wange n'ambuuza Brad oli mufumbo olwambuuziza ekibuuzo ekyo ne mmanya nti wano weetaaga okutwala cautions and precautions okunoonyereza ki ekyabaddewo natutte obuvunaanyizibwa nsooke nekkannaanye ensonga ya Jala Trophy ne mukyala we nebiyitaayita ku media. I contacted abantu ab'enjawulo nga mbasaba ku bujulizi bambuulire kituufu ddala omusajja yakubye omukazi blue black nga bwe bagamba mpaka ku kitanda. Amawulire gonna ge nafunye nga gagamba musajja weewumuzeeko muvubuka oli mufumbo muganda wange ebyabaagalana ne ŋŋamba bw'abanga Jala Trophy yakubye omukazi oyo ddala Jala Trophy ku kazimbe kwabeera oba mu luumu abeeramu yekka nti nedda omukazi okumutuusa okumutwala ku kitanda kiba kyetaagisa bantu bameka okujja okulaba ki ekyabaddewo bw'abanga bamukubye kwa extent sinagamba mbu teyamukubye naye bw'abanga yamukubye ku eyo extent ey'okumufuula nga atomeddwa baasi mu butuufu Jala Trophy ne waba yakubye omukazi ng'amuggalidde mu nnyumba ani yayise ambulance eyo kyogamba mu society Jala Trophy mwabeera tewabaddewo bantu balala abasobola okuteekingayo yadde ka vidiyo akamu akalaga nga Jala Trophy akuba omukazi era wabanga yakubye omukazi lwaki ambulance olwazze netwala omulwadde gwe baakubye ye eyakubye n'asigala kubanga ambulance bwejjanga wabaddewo fight kujjako ne police era statement ki omukazi gye yakoze nga avudde mu intensive care kubanga baatugambe baamukubye mpaka kuwulira binga n'okwogera tayogera ani yafulumizza obutambi buno nga bakuba Jala Trophy akuba omukazi. Ekituufu kiri nti situwakanya nti omuvubuka teyakubye mukazi bw'aba yamukubye kiki ekyakubizza omukazi kubanga ebintu ebigenda mu mawulire eba efuuse domestic violence tuba tulina okujoogerako nga twebuuza kyatuuse kitya okubanga omusajja akuba omukazi ki ekyakubizza omukazi
awe tuli no ebintu byekijega temujja bitukwatiramu bwabanga police yaze nejjawo gwe bakubye nerekawe yakubye ate gwe ngovayo n'otugamba nti nno eyakubye ali mu overcity kyokka ng'omanyi bulungi nnyo waali lwaki totwala police owantu awo lwaki ojja ku media n'otugamba nti bakukubye bulu black n'otakwata police kugisitula kugitwalira muntu wobadde osula naye police nekwata omuntu nga ne waakolera omanyiwo di omusajja lwolina okuvaako kale n'onyiigagana n'omukazi n'omukuba mukatini ngamba mu abafumbo kiddamu siwagira musajja alina kuba mukazi naye ku mbeera y'e Dubai bannyinaffe yemwe musinga okutupuleeshalinga mpaka mu bizibu obeera mu ovasite omusajja n'akugira mu ovasite n'akuteeka ewaka n'omuddukako n'okola buli kasasiro omusajja n'omulabirira ddala nga tategeera omusajja alina stress y'oku mulimu omusajja alina stress y'ewaka omusajja yagadde abeereko naawe bw'obanga tonnatuuka kubeera mu relationship y'omuddungu mwannyinange weesonyiwa abasajja manya ekyakutwala ku ddungu kakkana beera ku mulimo gwo mulekayo abasajja eyo ewaka eyo mu kyalo kyammwe eyo gye mubeera ne mujja ku ddungu ne musooka mutulugunya abakasajja b'oku ddungu kuno ne mubakozesa buli kimu ne mumala ne mubasuulawo sigubasalira mumba mumanye ebyammwe naye oyo propaganda okwagala likes n'okunoonya views mbusimanya omusajja yakubye essaawa eno I'm standing with Jala Trophy. I stand with Jala Trophy. Kyonna ekyatuuseewo tumala kufuna bujulizi nti kituufu omusajja yakubye tetugenda kusala gwa kalenzi nga tetunawuliriza gwa kawala omukazi aveeyo atubulidde yakoze ekyo ekyamukubizza. I say no to violence. So kati bambi ba mikwano temugenda tusiba kala so kati bambi ba mukwano temugenda tusiba koloba kwa kati fabamu tumanyi Jala Trophy tumanyi kyasobola okukola. We want evidence omukazi ajja atubuulire kiki yakoze okutuuka okubanga bamukubye otherwise abakazi b'oku ddungu omukazi mulabe edduka bw'aba musanyu akaaba bw'aba anyiza akaaba bw'aba yeegatta akaaba bw'aba akola abakazi bw'aba asaba ssente akaaba bw'ozimuwa n'akaaba balinga babebi tebamanyi kye baagala. Okusookera ddala Oweekitiibwa Ambassador yagambye nti Embassy ya Uganda ebadde tekimanyi nti Fake Gaza ali mu Saudi Arabia. Ekyo kiyinza okuba nga kituufu kubanga Embassy ya Uganda si yesindikira ate omuna Uganda visa okumujja Uganda okujja wano nedda wabula government ya wano yesindikira oyo omuna Uganda okujja mu ggwanga lino erya Saudi Arabia. Saudi Arabia okwawukanako n'amawanga amalala Saudi Arabia omuntu wa bulijjo tosobola kusindikira muntu mulala visa wabula omunansi wa wano yalina okusindika visa oba company eri registered. Wabula ekiriwo nti Saudi Arabia bweba yakkiriziganya ne Uganda ne bateekayo embassy e Saudi ne Saudi neteekayo embassy e Uganda ekyo kiba kitegeeza nti amawanga ago gakolagana era olukusa we luli bulungi omusaudi okusindikira visit visa omuna Uganda najja wabula singa omuna Uganda oyo ajja nayingira mu ggwanga erya Saudi Arabia nafunamu obuzibu embassy owadde mbadde temukimanyi nti mwali kiba kibakakatako okumuyamba era tabeerawo mu nsobi wadde omulundi n'ogumu kubanga muyina enkolagana. Ekyo kye kisooka. Fake Gaza yenga Fake Gaza yagudde mu mbi za buno obusajja obuyita bupromota obwajanga bwaseka dama ne buyingira mu mirimu egyo nga buli unprofessional. Abantu bano omuvubuka ono gwe bakutte ne Fake Gaza Boom Invents oyabadde ategese Fake Gaza waliwo ekibinja ky'abantu abazenga bamulemesa nemabega kyali kokondoza ku gravity omutujira short yaggwa bulungi kwegamba wano waliwo group y'obuvubuka obwo obwajja nga bwo bwebulabanga omuntu alinga agenda kufuna bwagala kumulemesa kyekyo kyabaddewo. Fake Gaza yajja n'ayimba e Riyadh ne kibaluma bwe yajja e Dammam era ne baleeta poliisi yali yagala mukwatira wano ne tuyengeri gye twayiyamu yonna n'avaawo bulungi bwe batyo ne bamulumba Ejidda gye bamukwatira bamukwata nga tali ku stage bamukwata ng'ali mu hotel ne babasalako nti esawa ya leero poliisi erina video n'ebifaananyi bya Fake Gaza ng'ali ku stage ekitegeeza nti waliwo group
y'abantu era bakwata obwo bujulizi ne babukunganya ne babuwa poliisi. Kyo kiyinza kutuusibwa ku Fiki Gaza olunaku olwaleero. Fiki Gaza alina visit visa, omuntu omugenyi era aba amanyi nti mugenyi bwayingira mu nsobe zimu ayinza okubanga ayingidde mu Saudi Arabia nga tazimanyi. Nkakasa bulungi nti Fiki Gaza bagenda kumuta era famire ye mbagumya bagenda kumuta. Niwankubadde nti waliwo gurupu z'abantu abogera wrong information nga tebalina kye bamanyi just olw'okufuna likes n'ebirala. Yenga ye bagenda kumuta. Wabula bano abamulina wadde mulimu abatolosi n'abatali batolosi abo basobola okubonerezebwa mu mbonerezebwa ey'enjawulo n'abayinza okubasonyiwa oba okubadipotinga kuba bo bali ku employment visa. Kitegeeza nti baluddewo wana amateeka g'abantu bakoze eki bagamanye naye mugenyi. Mukitegeera bulungi. So abeera aliikiridde mwena mbadde mbasaba temweraliikira Fiki Gaza bagenda kumuta. Bayinza omulwisaawoko, bayinza okumuta leero, bayinza okumuta enkya ne bagenda kumuta. Fiki Gaza ekyalimu esawa ya leero sinsobiye. Nalabye abalala bagamba nti simanyi yajja kuyimba yayimbira abantu batono. Fiki Gaza okujja mu Saudi Arabia bamala kumusasula era si yalina okuleeta bagenda okukola ki? Bagenda okuyimbira. Ogwo si musango gwe. Era ye talina complaint yonna yajja raising esawa ya leero ntabanja. Musango gw'abano abayina emitima emibe gya wano egy'okulemesa